بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبورغاندا توبازوه كتب الله تبارك وتعالى نanyini buyinza Allah waffe jalla jalaluhu nanyini matenda amalungi era amajjuvu oyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ekyobulamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe bannange, atusonyiwe ebyonoono byaffe. Allah waffe tumusaba atumalire obwetaavu bwaffe, bw'atyo Allah jalla jalaluhu aberenga atuteeka mu lubu lwabo abeesiimye. Basebo, فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. والله فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان. بنانgi kino sitekiri mu byekwese mu bitamanyiddwa nti mu buwangazi bw'omuntu siteegi ey'emyaka egy'ekivubuka siteegi nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Emyaka egy'ekivubuka abooluganda, abantu tuyina emyaka obuwangazi bwa mirundi esatu nga bwe kyajja mu Qur'an. Waliwo obuwangazi ng'omuntu akyali munafu nnyo, ye mwana nga muto yakazaalibwa. Wabaawo obuwangazi ng'omuntu atuuse emyaka egy'ekivubuka. Wabaawo omuntu ng'atuuse emyaka egy'obunafu. Allah gye yagamba nti waman nu'ammiruhu nunaqqisuhu fil khalqi, oyo gwe tuba tuwangazizza tumukendeeza ku butonde. Kati marhalatu shabab, siteegi ey'emyaka egy'ekivubuka, siteegi nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, li annaha malharatu alquwa wannashat. Stage y'amaanyi, muvubuka abeera n'amaanyi mangi, wannashat abeera ali active, wasahulatul haraka abeera mwangu wa kumuvinga gy'ayagala gy'alaga, wa quwwatil a'dha ebiyungo by'abooluganda bibeera by'amaanyi by'omuvubuka. Kino kisobola kutegeerwa muntu musajja mukulu, asobola okujjukira bwe yali ng'akyali muto, najjukira ng'ali mu myaka egy'ekivubuka, nakati nga bwali lwamanya nti marhalatu shabab marhalatu muhimmun jidda fi hayati al-insan. Si kyokka, wa salamatul hawas. Hawasu ategeezaamu okulaba, n'ategeezaamu okuwulira, n'ategeezaamu okuwunyiriza, biringanga bitaano. Mukulu omuvubuka aba alaba bulungi, ebiyungo biba bikyali by'amaanyi. Bainama idha kabura al-insanu tad'ufu minhu hawasuhu wa quwwahu. Wamu n'okuba abooluganda ng'omuntu kasitakula n'ava mu myaka egy'ekivubuka, ayina ebintu ebigenda bimunafuwako. Aba takyasobola kulaba bulungi, aba takyasobola kuwulira bulungi, kwegamba agenda anafuwa. N'olwekyo waqad awla al-islamu hadhihi al-marhala ihtimaman khassan wa ri'ayatan 'azima. Kyobolaba
obusiraamu bwasukkulumya stage ey'obuvubuka ihtimaman khassa ne bubeera nga obusiraamu bwafa ku stage y'ekivubuka ne bugifaako olufaako nga lwanjawulo wa riayatan azima era ne bugiwa okulabirira nga kwanjawulo era kyova olaba nga nusuusu nyingi ezajja nga muakidatan ala izami sha'ani hadhihi marhala amakulu nga nusuusu ziwa enkizo nga ziwa obusukkulumu bwa siteegi y'emyaka gy'ekivubuka. Waliwo ebigambo bingi bannange mu bigambo by'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nga byongera okutulaga bassebo ne bannyabo obukulu ne obulungi bw'emyaka gy'ekivubuka nga hadithi ya Nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam eya Ibn Abbas radiyallahu anhu nawakubadde nga abawalimu abamu balina engeri gye bagirabamu naye nga Sheikh Albani yagisaha mu Jami'u as-Saghir yagamba teyina mutawaana gonna insha Allah ta'ala ne Sheikh Imam Tirmidhi fi jami'ihi yagamba ati hadithun hasan. Hadithi ya Nabi gamba ati igtanim khamsan qabla khamsin, nti wenyagire ebintu bitano amakulu weeyambise embeera ttaano nga tonnaba kutuukwako ebintu bitano. Yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammad shababaka qabla haramika, weeyambise obuvubuka bwo nga tonnaba kukaddiwa, wasihataha qabla sakamika, weeyambise obulamu bwo nga tonnaba kulwala, waghinaka qabla faqarika, weeyambise obugagga bwo nga tonnaba kwavuwala, wafaraghaka qabla shughulika, weeyambise ebiseera byo eby'eddembe byotali bize obiyambise obikoleremu emirimu emirungi nga tonnaba kubeera bize, wahayataka qabla mautika, era weeyambise obulamu bwo nga tonnaba kufa. Famarhalatu shababi dakhila fi umumi qawlihi alayhi salatu wassalam, kati siteegi ey'emyaka egy'ekivubuka eyingira mu bumu bw'ekigambo kya Nabbi Muhammad kyagamba mu hadithi nti wahayataka qabla mautika, nti weeyambise obulamu bwo nga tonnaba kufa, kubanga obuvubuka bubeera mu bulamu. Lakinnahu wabula omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nawakubadde nga siteegi ey'obuvubuka eyingira mu bulamu bwa muntu ne khassa hadhihi almarhala bizikiri li'idhami ahamiyatiha wa kabiri sha'niha. Wabula Nabbi Muhammad nawakubadde nga obuvubuka nga buyingira mu bulamu bw'omuntu ne khassa hadhihi almarhala bizikiri, omubaka Muhammad yayawula siteegi eno y'ekivubuka n'agyogerako yokka li'idhami ahamiyatiha, olwa obuyitirivu bw'obukulu bwayo, wa kabiri sha'niha, n'obunene bw'ensonga yaayo. Kitegeeza kya Buluganda hadithi ekugambye nti weeyambise shababaka qabla haramika, obuvubuka obweyambise. Kati ate eragamba nti era weeyambise obulamu, naye lwaki ate Nabbi Muhammad yaddira obuvubuka ate n'abuwa okwogerako okw'enjawulo? Kubanga obuvubuka abooluganda bulina ekifo kya kumwanjo nnyo. Kati fayambaghi attayaqudhu lidhalika wa adamu attahawuni biha, kiteekwa okubanga buli muntu muzuukufu, naddala abantu abakyali myaka egy'ekivubuka mutwale kyekigambo kikulu nnyo, wa adamu attahawuni biha, n'obutakitwala nga akantu akatono, obutakigayalirira, kubanga obuvubuka abooluganda gy'emyaka egisinga okubeera egy'ebbeeyi mu buwangazi bw'omuntu. Kasitosarwa n'ofiiririrwa mu myaka egy'ekivubuka, tosuubira ng'omaze okukula n'okaddiwa nti oyina ky'osobola okukola ng'omaze okuva mu myaka egy'ekivubuka. Ibn Mas'ud yagamba radiyallahu anhu, kyomubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, la tazalu qaddamu ibni adama yawma alqiyamati min indi rabbihi hatta yus'ala an khamsi. Omubaka yagamba nti ekigere ky'omwana Adamu tekigenda kumuvinga kuva mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala okutuusa ng'abuuziddwa ku bintu bitano. Ekimu ku byo an umurihi, agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe, fiima afnaahu, yabukoleramu ki obuwangaazi. Ekyo ekibuuzo gye kiri abooluganda nga ddala kigenda kubuuzibwa omuntu yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwe yayamba n'amuwangaaza
n'atuuka mu myaka egy'ekivubuka. Wa an shababihi fima ablahu, era agenda kubuuzibwa ku buvubuka bwe biki bye yabukoleramu. Wa maalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, agenda kubuuzibwa ku maali yagijjawa ate yagisaasaanya atya. Wa maadha amila fima alima, era agenda kubuuzibwa nti kiki kiyakozesa ebyo biyamanya, amakulu okumanya kwe kugenda kumubuuzibwako. Fa akbara nabiyu alayhi salatu wassalam, omubaka Muhammad n'agamba nti anna almar'a, nti mazima omuntu yusalu yawma alqiyamati an hayatihi sualain, omuntu agenda kubuuzibwa mu buwangazi bwe bwonna, agenda kubuuzibwa ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo kisooka an hayatihi umuman, agenda kubuuzibwa ku bulamu bwe bwonna okuva lwe yatandika okutegeera min awwaliha ila akhiriha, okuva ku ntandikwa yaabwo okutuuka enkomerero. Allah tabaraka wa taala agenda kumubuuza an ekyokubiri an marhalati shababi, agenda kubuuzibwa ku siteegi y'obuvubuka khususan bwo bwokka, maa annahu idha suila an hayatihi, wamu n'okubanga senga abeera abuuziddwa ku bulamu bwe okuva entandikwa paka enkomerero, fa inna marhalata shabab dakhila fiha, songa ate esiteegi y'obuvubuka naye eyingira mu bulamu bwe. Lakinahu yusalu yawma alqiyamati anha, omuvubuka agenda kubuuzibwa ku yawma alqiyama ku buvubuka bwe sualan khasan, ebibuuzo byo byokka nga bikwata ku buvubuka bwokka, wamu n'okubanga agenda kubuuzibwa ku buwangazi bwe okuva ku ntandikwa paka enkomere. Naye buwangazi obwo bagenda kujjamu emyaka gy'ekivubuka gyokka gibeerenga gyokka eyo, waliwo ebimubuuzibwako. Walihadha yambaghi ala shababi an yatanabbaha li ahamiyati hadhihi almarhala, abavubuka an yantabiha bateekeddwa okubeera abazuukufu nga bakimanyi nti li ahamiyati hadhihi almarhala, olw'obukulu bwa siteegi ey'emyaka gy'ekivubuka. Nkiddamu, yambaghi ala shababi, kisaana ku bavubuka, ku muvubuka yenna gy'oli, an yantabiha, okubeera omuzuukufu li ahamiyati hadhihi almarhala, nga olwolereza ku bukulu n'obusukulumu bwa esiteegi ey'ekivubuka. Wa yatadhakkara daiman anna rabbahu sayasaluhu yawma alqiyamati madha amila fiha, era ng'akimanya ebbanga lyonna ng'alowoleza nti omulezi wa Allah tabaraka wa taala sayasaluhu yawma alqiyama, ajja kumubuuza ku yawma alqiyama madha amila fiha, kiki kiyakolera mu buvubuka. Idafatan ila suali an amalihi fi umrihi, okong'oyongeddeko ebibuuzo ebigenda okumubuuzibwa ku mirimu gye yakola mu bulamu bwe kullihi bwonna, almutadamminu limarhalati shabab, egizingiramu siteegi y'obuvubuka, li annaha, olw'ensonga nti emyaka gino egy'obuvubuka abooluganda malharatu lquwa wannashab, nti gyo myaka gy'amaanyi, nakubanga omuvubuka abeera akitiivu, era wa yusiri lharaka, mwangu wa kumuvinga, wa quwati alhawas, ebiyungo byo byonna bibeera bikola bulungi, wal a'daa'i wa iktimali alhawas. Kale insha Allahu taala ekibeera abooluganda nga tulina okufaayo okulaba nga tulowooza ku myaka egy'ekivubuka. Walihadha hafa nabiyu alayhi salatu wassalamu ashabab, nekibeera abooluganda ng'olw'ensonga eyo omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yakubiriza abavubuka kama fi lhadith assabiq ala ightinami hadhihi almarhala ightinaman aziman, okubanga abavubuka bambi bafaayo okwenyagira okubaako bye beekolera mu myaka egy'ekivubuka nga bakyategeera bulungi. Si kyekyokka nno, wa awsa aidan ahla alilmi, era omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'abeeranga yalaamira yakubiriza abannannyini kumanya, walmu'tanina bitarbiya, n'abo abafaayo okubanga barabba nga balera abantu, wadda'awati watta'alimi, n'okubanga bayita abantu n'okubasomesa, bishababi. Omubaka Muhammad yabakubirizanga nnyo okufa ku bantu abakyali mu myaka egy'ekivubuka, obutabata buti bwe batyo babeeraawo nga bataayaya butaayaya, li anna shababa, olw'ensonga nti abantu abali mu myaka egy'ekivubuka bannange yahtaju ila inayatin wa mulatafa, beetaaga nnyo okufiibwako
n'okukwatibwa empola warifqu watawaddudu amakulu okwegamba okubasembeza watawaddudu n'okubalaga omukwano watahbibin lahu fil khairi wa ahlihi n'abavubuka bano bannange okubaagazisa bulijjo obirungi ne bannanyirungi hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabu almuharramat okutuusa basobole kubanyakula bano abali ku bukyamu era wa arbabu almuharramat ne bannanyini kubeera ku bintu ebyaziizibwa amakulu bannange bakadde bafe abawalimu insha Allah tubeegayiridde bannange okufa ku bavubuka kikulu nnyo obutaleka abavubuka kubeera obwebato kikulu nnyo obusiraamu bwatunulira nnyo emyaka egy'ekivubuka olw'ensonga nti emyaka egy'ekivubuka y'emyaka egisinga okubeera egy'omugaso mu bulamu bw'omuntu ebbanga lye tumalanga abavubuka tubalese bulesi ne bataayaaya buli ayagala najja n'atwalako bano eb'emipiira ne batwala bano ebyabufuzi ne batwala abalokole ne batwala nga bagenda basena ku kibondo ky'abavubuka kiba kitegeeza nti eddiini ejja kusigala nga muattala obusiraamu bujja kusigala nga eddiini entuufu teyinaasomwa kati abawalimu okufaayo ku myaka egy'ekivubuka kikulu hatta la yatakhattafahu ahlul batil wa arbabu almuharramat baganda banga bebitiibwa olunaku olumu sahabi gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba abavubuka yabagamba ibn Mas'ud radiyallahu anhu nti marhaban bi yanabi'il hikmati wa masabi'i dhulami yalaba abavubuka bwe yabanga atambula n'asanga abavubuka alayhi rahmatullah wa radiyallahu anhu bano basahaba baali basajja bategeevu bamanya omugaso gw'abavubuka bamanya omugaso gw'omuntu okuba myaka egy'ekivubuka kati kana idha ra'a ash-shababa yatlubuna al-ilma qala marhaban bi yanabi'il hikmati wa masabihi adh-dhulami khuluqani ath-thiyabi jududil qulubi hulusil buyuti raihani kulli qabilatin bwato byagamba alayhi rahmatullah wa radiyallahu anhu bwe yalabanga abavubuka abali myaka egy'ekivubuka emyaka 15 emyaka 16 17 okugenda paka ku myaka 40 yabagamba nti marhaban nsanyuse bannange okubalaba yanabi'il hikmati ensibuko y'amagezi wa maswabihi dhulami era emisubbawa ja ebizikiza amakulu abagenda okumulisiza amakulu okwaka bajjeyo ebizikiza yabagamba nti khuluqani thiyabi abambala munnange engoye enjulifu jududil qulubi abayina emitima emipya hulusil buyuti ababeera mu mayumba abavubuka baali bantu balamu amakulu nga tebataayaaya kati bwe baafulumanga okujja okusoma eddiini yalabanga nti yanabi'ul hikmati nsibuko y'amagezi si kyekyokka wa maswabihi dhulami abavubuka bano abasajja abakulu senga bavuddewo kati abagenda okuteekinga place bavubuka kati baabatwalanga nga kya mugaso n'abagamba nti raihani kulli qabi ekigambo arraihan kitegeeza akawoowo raihani kulli qabilatin nti akawoowo ka buli kika ka buli famire efunye omukisa n'ebeera ng'erimu omwana akuze nga muvubuka mulenzi n'emuteekateeka bulungi ebeeyina akawoowo amakulu ebeeyina embeera hani babeera balina omuntu insha allahu taala omulungi ayina byagenda okuyamba gye bujja abooluganda ebigambo bino byonna insha allahu taala tubyogera lwa nsonga bwe tuba tuwumbawumba ebigambo ebingi ebyajjanga byogera ku bavubuka insha allahu taala bingi baulama bayogera ebigambo bingi ku bavubuka nga batulaga obukulu bw'emyaka gy'ekivubuka era nga bakubiriza abawalimu obutaleka myaka gya kivubuka awo olunaku olumu omanyi gwe bayita Dhabiyan nga Qabusu wagamba ibn Abi Dhabiyan yali mutami wa Sheikh oyo yagamba sallaina yawman khalfa Abi Dhabiyan salata al-ula yali ategeeza mu subuhiti twasala na Sheikh oyo wa nahnu shababun nga fenna abali mu swala wa nahnu shababun kulluna min al-hayy amakuru abantu abali ku kyalo konna
abali mu swala eyo yonna baali bavubuka illa almuadhin fa innahu sheikhu okujjako omwazinyi w'ekitundu ekyo yeyeke yali omusajja omukulu. Falamma sallama bwe baamala okutoola salaamu iltafata ilayna bw'atyo bw'agamba nti seeko ono yakyuka n'atunula gye tuli. Thumma ja'ala yas'alu shabab n'oluvannyuma n'atandika okubuuza abavubuka nti man anta, bwe bakuyitaani, man anta, bwe gwani. Falamma sa'alahum bwe yamala obbabuuza bonna nga buli gwabuuza mubuulire linnya qaala ala wajhi alhathi watashji'i watanshiti lahum, yabagamba ebigambo bino wammanga mu ngeri y'okubahatha y'okubakubiriza, watashji'i n'okubeera nga abawa amaanyi, watanshiti lahum yabagamba nti innahu lam yub'athu nabiyyun illa wa huwa shaabun, tewali nabbi Allah gwe yatuma subhanahu wa ta'ala okujjako nga nabbi oyo yalinga myaka gya kivubuka, emyaka 40, walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa shaabun, tewali muntu yenna yali awereddwa ilmu nebeera ya mugaso gyali okujjako nga yabanga muvubuka. Amakulu ti omuntu yenna awereddwa ilmu n'ategeera obusiraamu muntegeera entuufu insha Allahu ta'ala nga muvubuka agasibwa nnyo okusinga oyo abeera abutegedde nga musajja mukulu, kubanga omuvubuka ono munnange bingi byabeera akyasobola okukola mu busiraamu oba oli awo ekigero ky'ono omusajja omukulu. Omusajja omukulu abeera alina byatakyasobola, naye omuvubuka ebintu byonna abeera abisobola. Kibaba abagamba baulama ti alkhairu kulluhu fi shabab, obulungi bwonna abooluganda buli mu myaka gya kivubuka. Baganda bange insha Allahu ta'ala ekinjogeza ebigambo bino byonna simanyi nti obudde bunaatumala okusobola okuyingira mu darusu yaffe yayo insha Allahu ta'ala, nesenga kinaaba tekisobola insha Allahu tukkirize guno gobeere nga gwe musomo. Basebo mwawuliddeko Uganda nti waliwo omuzikiti ku Usafi Katale kali side zaawe Mengo mu kifo kye bayitanga kali Tunsi. Abasinga obungi mumanyiiwo ekifo ekyo. Waliwo omuganda waffe omu eyagulawo n'atoolako paati n'agiwaayo eri obusiraamu ne bateekako omuzikiti. Bwe bateekako omuzikiti oluvannyuma ebintu ebimu ffe tetubaayo naye tubifunako, ne bajja bafuna omuwalimu oyo nga bamuyita Abdurrahman. Nze saafuna mukisa kumulabako na maaso butereevu, wabula nasobola okwogerako n'abaamulabako nga mmaze okuwulira engeri ye gy'asomesaamu ebintu bye. Bwe yajja yatagetinga nnyo abantu abali myaka egy'ekivubuka, naye nga ffe abasajja abaluddeko mu da'wa emyaka emingi era abamanyi ekizibu kya eno gye kivudde, twagezaako kubanga yajja n'asooka ateeka eddarusu ku muzikiti gwe bayita ku Container Village. Muzikiti ogwo gwa shekhe mukadde waffe Shekhe Ngobi amiri waago, kati yakolagana ne imaamu waago najja n'ateekawo eddarusu. Naye ng'ebigambo byakozesa biraga nti asika abantu abali myaka egy'ekivubuka. Yasooka n'ajjawo buli seeka yenna ayitibwa seeka kuba maseeka be mumanyi. Abasomesa ebusiraamu e Uganda ba Abdurrahman Mukisa, ba Sheikh Ibrahim Musinikiti, ba Sheikh Ahmad Sulaiman Kyeyune, abo bonna bamaseeka n'abajjawo era Sheikh Abdurrahman Mukisa oyo mvubuka yemuyitanga pastor. Kati n'asigalawo nga ye seeka omu bw'ati asomesa abantu obusiraamu. Era ekiseera kyatuuka n'agamba nti yalina okukkiriza nti mu Uganda temuli musiraamu n'omu. Bwe wabaawo omuntu yenna nga musiraamu ng'alina obujulizi nti musiraamu, yagamba nti ataddewo obukadde simanyi bwali 5. Okitegedde munnange? N'akaafuwaza buli muntu yenna n'afundikira nga ye yekka asigadde mu busiraamu, mu basiraamu bonna abali e Uganda. Bwe bamugoba ku Container Village n'agenda ku muzikiti guli ku Sekaziga n'akunga abavubuka bangi n'abaywa ku Usafi ng'agenda abajja muzikiti bwe gityo. Ne tugezaako okugamba abavubuka nti bannange muganda waffe oyo bw'abeera ng'ayina amazima agakutte bubi, embeera mwe tuli eteekwa okutunulirwa. Agakutte bubi ajja kubaleetera obuzibu, naye tulina okukkiriza emirundi mingi ku 100 ti ayinza okuba nga talina mazima.
asobola okubanga alina ensonga eri emabega etamanyiddwa. Bangi batuyita abatiitiizi, batuyita abatalina imaani, batuyita abatategera byakola, ne tubaleka ne batambula ne bagenda. Baganda bange, ekigambo kyange kigamba nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam mu kufa ennyo ku myaka egy'ekivubuka, nabbi yakubiriza abawalimu bamaseeka obutalekaawo bantu bali myaka gya kivubuka hatta la yatakhattafuhu, okutuusa baleme kukwakulibwa ahlul batil, abantu abali ku bukyamu, wa arbabul muharramat, ne bannannyini byonoono baleme kutwala bavubuka. Buvubuka n'ayowera ekibinja n'akiyiwa ku busafu, bwakiyiwawo ne tugezaako okugamba baganda baffe nti bannange ekkuba eryakwatibwa si ddungi. Omuvubuka oyo ajja kuleeta obuzibu. Abasiraamu tuyise ebizibu ebimala, tuteekeddwa okumanya okuwangaalira mu mbeera ey'obuzibu ne tutongera ku buzibu bwe tulina. Tebaatuwuliriza tuusa lwe baafunye ebigambo ebinene ebyavuddeko okujja n'okutta abamu ku bo, n'omuzikiti ne gusaanyizibwawo, abamu ne bayoolebwa ne batwalibwa gye baayagadde. Tewali muntu n'omu yavuddeyo kwogera. Kubanga lwaki? Nti omuvubuka ono yakuŋŋaanya abavubuka bano, yajja n'abateeka mu kifaananyi nti bebekka abaliwo abatukuvu, abantu bonna abasigadde bakaafiiri, n'abaleka mu bbanga nga ne babeera bafunye ekizibu, tewali ayinza kubasaasira dde okubalumirirwa. Naye ekyaleeta ekyo ki? Oba oliawo emyaka egy'abantu abali mu myaka egyo tegyafiibwako kusobola kulagwa kikiteekeddwa kukolwa. Ekigambo kyaffe ky'abooluganda tuyise ebizibu bingi abooluganda. Sheikh mukadde waffe Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, olunaku olumu baawangalira ku mulembe gw'aba Ataturk, byafaayo bakimanyi bannabyafaayo, obudde tebumala gazwa kyafaayo ekyo. Babasajja batta abasiraamu mu bungi, nga batta abasajja, batta abakazi, batta abaana abato, batta abakadde, batta abamanyi. Sheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, abasajja abo wamu n'okubanga batta abantu, baalinga abasajja batamiivu, nga bwe banywa omwenge abasiraamu bafuna ku buweweevu ne babeera nga tebakyattibwa. Kati Sheikh Ibn Taymiyyah n'agamba bamaseeka bonna abaaliwo, temuddamu okugaana abasajja abo okunywa omwenge, waleke banywa omwenge. Kati abamu ku bavubuka abalina hamaasu, abalina obukyamuukirivu, kyebaava bagamba nti Ibn Taymiyyah yahalalisizza omwenge. Bwe yakiwulira n'abagamba nti bannange, weki bayita ad-daruratul khams, ebintu bitaano obusiraamu bye byajja okukuuma. Obusiraamu bwajja okukuuma eddiini y'abantu, bwajja okukuuma obulamu bw'abantu, bwajja okukuuma amagezi g'abantu, bwajja okukuuma endyo z'abantu, bwajja okukuuma emmaali y'abantu. Naye ebintu ebyo bisiŋŋaŋŋana. Senga tulaba nga obulamu bw'abantu bugenda kusaanawo abantu baffe, waliwo ebintu bye tukkirizibwa okwerekereza. N'abagamba temulaba nti abasajja bano senga banywa omwenge ne batamiira, abasiraamu bafuna ku buweerero ne babeera nga tebattibwa, naye ate senga babeera tebatamidde batuukira ku basiraamu ne batta. Kyennavudde ekigamba bwentyo nti basajja bano okubeera abalamu nga bagenda kutta basiraamu, waakiri banywa omwenge, basiraamu basigale nga balamu. Kyetugamba baganda baffe abasiraamu ti bannange, embeera bwe tuli olwaleero mu nsi yonna abavubuka mu kitegeere ti ensi yonna bwetyo bweri, abasiraamu battibwa. Bwe bamala okutta abasiraamu nga babateekako ekintu ekinene, nga babulwa omuntu yenna asobola okubalwanirira, kyova olaba ng'ekyabateereddwako bajjeeyo ekintu nga tekirina alaaka yonna, nga tekirina nkwatagana yonna nabo. Kuba babegakaawo baatugamba nti omusajja eyatta Magara baamanya ali South Africa, era bakontaktinza ab'ebyokwerinda byayo essaawa yonna akomezebwa bwe Uganda. Kati baatugambye nti baamulabye ayingira muzikiti ogwo we babadde bagenda okunoonyaamu. Bano ne balwana kwe kuttawo bano, n'oli tebaatubuulidde yakwatiddwa oba teyakwatiddwa. Kati ekyo kye baabataddeko tewali muntu yenna agenda kubasaasira. Ne bwe kinaabeera ng'omuzikiti gwetaaga kutwalibwa gujja kutwalibwa, naye ki ekyaleeta ekyo? Nti abavubuka bano tebaategeera kikiina kutegeerwa. Bannange, ekigambo kya obulamu bw'omusiraamu
batugamba ba ulama laqad anat ash-shari'atu al-islamiyya bin nafsi inayatan fa'iqa obusiramu bwafaya aboluganda ku bulamu bw'omusiramu olufaayo olugenda ewala fashuri'at min al-ahkami ma yajlibu al-masalih laha mu busiramu ne mujjamu amateeka ago nga gayambako okuleeta emigaso egidde eri obulamu bw'omuntu era wayadfa'u al-mafasidu anha era mwagiramu amateeka aga blocking emitawaana obutatuuka ku bulamu bwa muntu wadhalika mubalaghatu fi hifdhiha nekibeera nga obusiraamu bwagenda wala nnyo mu kufaayo okukuuma obulamu bw'abantu wa siyanatiha wa daru al-i'tidadi anha n'obusiraamu okubanga bwateekawo embeera ey'okubulookinga emitawaana egisobola okutuuka ku bulamu bw'omuntu liannahu olw'ensonga nti bita'aridi al-anfusi lidiyaa'i wal-halak nti senga emyoyo gy'abantu girekwawo ne gibeera nga gisobola okubeera nga tugirekawo nga buli ayagala ajja buzinatta ne gibeera nga emyoyo gisaanawo n'okuzikirira kyekidira yufqidu al-mukallaf alladhi yata'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala tutandika okufiirwa okubulwa abo abateekeddwa okulagira ebiragiro mu ngeri y'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala dhalika n'olw'ensonga eyo bidawurihi yuaddi ila diya'i ad-din ekiva mu ekyo abooluganda eddiini gesaanawo kasita abavubuka bano abaali badde basinza Allah tabaraka wa ta'ala batandika okubanga battibwa buttibwa bonna bakuŋŋaanyiziddwa bali mu makomera eddiini enafuwa nesigala nga tikyalina maanyi abantu ne batandika okutya obusiraamu gundi bamusse gundi ali mu kkomera gundi ali bw'ati kati insha allahu ta'ala meseji yange abooluganda eri abavubuka tubasaba bannange abali mu kumagezi agategeera mutunuulire embeera obusiraamu gye buwangaaliramu mu nsi yonna. Allah yagamba mu Qur'an la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tawaliriza mwoyo kwebyo kyegutayinako busobozi amakuru. Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kyoba tokoze olw'obutaba na busobozi Allah tagenda kikuvunaana. Nagamba Allah tabaraka wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum, muti Allah tabaraka wa ta'ala okusinzira ku busobozi bwammwe. Abavubuka bangi mumwe imaani erinye netuuka waggulu nesukka okumanya ne mutatunya mbera mwe tuwangalira eje mitawana abasiraamu bangi abawangalira Uganda mugirabe tugirozozaako bannaffe bangi battiddwa bamaseeka abakuko navo badduaati kwe twasomanga eddiini bonna battiddwa mu ngeri nga tetegeerekeka. Bakadde baffe bangi bali mu makomera basibiddwa, abasiraamu bangi bali ku mawaŋŋanguse bali eyo. N'olwekyo abavubuka tubasaba insha Allahu ta'ala mutandike okumanya nti obusiraamu buno buyina engeri gye bwasomesa omusiraamu engeri gyawangaala ng'ali mu mbeera ey'obunafu, ng'ali mu mbeera ey'obuzibu. Yensonga lwaki omubaka Muhammadi ng'ali e Makka alayhi salatu wassalaamu teyakwata ku kitala kulwana wamu n'emitawaana emingi egyaliwo n'okunyigizibwa okungi okwaliwo. Yagumiikiriza okutuusa Allah tabaraka wa ta'ala n'agenda e Madina n'afuna amaanyi n'alyoka atandika okulwana mu ngeri y'okuuma obusiraamu n'okudifendinga abasiraamu. Kati insha Allahu ta'ala nekibeeranga eno dawuru eno rooro edda eri bakadde baffe mwenna abasomesa abasiraamu mutandike okusomesa ku bavubuka abasiraamu bakimanye engeri gye bateekeddwa okuwangaalamu. Ekyokubiri n'okutunuulira abantu abajja nga babasomesa kino babasomesa kiri. Waliwo abantu nga bajja mu busiraamu nga basindikiddwa busindikibwa batagetinge bano abantu abali myaka egy'ekivubuka, kubanga omuntu akimanyi nti senga ateekwa okutya abavubuka n'abatali eddiini aba agizizza emabega emyaka mingi. Abasiraamu olina okukimanya abavubuka nti e Uganda tulina bulungi nnyo abasomesa abategeera obusiraamu. Obusiraamu obwo nga senga babukusomesezza n'obukolerako babeera bakusomesezza ekintu ekituufu. Naye omuvubuka yajja Abdurrahman n'atandika okukaafuwaza bamaseeka bonna. Buli seeka yenna gw'amanyi ng'asomesa n'amukaafuwaza n'asigala nga yeyeka. Bavubuka bangi mwamugoberera mwagenda naye, abamu mu be yagenda nabo bali mu makomera, abamu be babattiddwa bennawulidde abasatu b'okusingawo, abamu bali mu makomera, abamu balira ku nsiko. Naye lwaki? Kubanga abavubuka temwatunuulira nti muyina okwegendereza embeera insha Allahu ta'ala ewangaalirwamu. Kyetubasabira nti baganda baffe bonna abaali bavudde mu mizikiti gyammwe mu mwasomeranga eddiini, Abdurrahmani bwe yabasanga muddeeyo mutuule ne baganda bammwe abasiraamu, musome ku bamaseeka abaliyo abategeera ekyokukola, abamanyi ensonga z'obusiraamu bwe zikwatibwa.
oyo mvubuka abadde ku safyawo nga bw'aba ayogera tokkiriza nti ali mu Uganda, nga bw'aba ayogera tokkiriza nti ali mu Uganda ne mutenda obukkiriza. Ono seeka mugumu, ono seeka munywevu, ono seeka w'amaanyi, ono seeka bali bonna tabamanyi. Olwaleero mugenzi okufundikira abamu nga muttiddwa, abamu muli mu makomera, abamu mulira ku nsiko, naye nga twabagamba nti mwegendereze bannange, mubbe ku bigere, tumale okwetegereza omuvubuka oyo abalazaawa. Bangi mwatugamba oyo kakande talina maanyi, oyo kakande yafuuka mbega, oyo kakande yaggwamu, oyo kakande talina imaani. Olwaleero bye twabagambanga kati insha Allahu taala bye bitandise okulabika. Kati bannange bakadde bange abawali tufe nnyo ku bavubuka abo emyaka egy'ekivubuka. Abavubuka abo senga batandika okugenda nga battibwa, n'okugenda nga bakuŋŋaanyizibwa nga basibwa, n'okugenda nga bateekebwamu okutya, Sheekh agambye bidawri yuaddu ila diyaai addiini, eddiini ejja kusigala ngeri muattala, nga terina bantu bagenda gitambuza nkya, kubanga abasajja abakulu bavaawo. Kati bano abavubuka abaali badde bakuuma eddiini kasita batandika okufuna okutya, ne batandika okuttibwa, ne bayiibwa mu makomera, kiba kitegeeza nti omulaba abeera atuwangudde. Abasiraamu muteekwa okumanya nti ekisaawe kye mulimu ekya daawa n'obusiraamu, bangi abataagala mukole busiraamu. Kati la tuarridu li anfusikum, muleme kweyanjulira mulabe waabwe wammwe kubeera nga ajja kubakola ekyo kyayagala. Mweteeke mu mbeera insha Allahu taala ng'omulabe ne bw'abeera ng'ayina kyakukoze, abantu bajja kutegeera nti yakulyazaamaanyiza. Naye bw'odda mu muzikiti, Abdurrahman n'akutwala n'akusaawo, n'asinziiraawo, n'avuma buli kimu, n'aduumira ebikwekweto, n'akola atya, ekyo ekizibu senga kigwawo nga bwe kyaguddewo, munnange ojja kubula akulumirirwa, ojja kubulwa akusaasira. Mukitegedde abooluganda nti abavubuka be bantu ab'omugaso mu umma. Abavubuka be tulina okuzimbirako umma. Buli muntu yenna alina kyazimba atandikira ku bavubuka, naye senga abavubuka tunaaba tetubakutte kubalaga ntegeera ntuufu abooluganda, tujja kwesiŋŋaana ng'eddiini yaffe enkya terina mugaso insha Allahu taala. Eno si yebadde darusu wa innama, ekyo ekigambo gyegadde insha Allahu taala nkikooneko. Eddarusu insha Allahu taala tunagifuna al-usbuu al-muqbil. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi